Abatuuze nga bangi ku bo bavubi ku mwalo gw'Ekkoome nga bakulembera Ronald Kalule bannyonnyola nti abagagga okuva ku kibuga nga bagobaganya abantu ku ttaka lyabwe ate nga tebabasasula nsimbi. Kino kye kimu ku bizinga ebingi ebisangiddwa Ekkoome mu disitulikiti y'e Mukono era ng'eno waliyo emyalo mingi ddala ng'abagagga bangi beegomba ebifo nga bino. Abatuuze bagamba nti bazze basengulwa abagagga wabula ng'ettaka lino baligula mu bukyamu. Okusinziira ku Ronald Kalule akulira abavubi mu kifo kino, ettaka lino lya gavumenti naye nga lizze libbibwa abagagga ate nga n'ab'obuyinza mu disitulikiti beesuulirayo gwa Naggamba. Omuntu bw'agula ekyondo kiba kike. Kati abantu abalinaanye wano okumpi baba tebakyasobola kugendayo kunoonyaayo muwogo. Kale kyovola nti baba bakitutte oba tokyalinnyayo. Naye ebyo byonna ateekwa okubikola ateekwa kuba mukulembeze. Najja ne bakuba empenda nga mwenna mukola ki? Naye olw'okubanga ebyo temubalina tojja kunenya era osiwa ntasobola ekyo kyetaagisa leevu ezaki eza waggulu. Era abavubi bagamba nti abagagga bazze basiba ebikomera ku nnyanja nga bagamba nti balunda byennyanja bo abavubi kye bawakanya. Mayanja nga naye muvubi wano bagamba abavubi okutwala okwemulugunya kwabwe ku disitulikiti naye nga tebayambibwa. Basooka ne bajja ne bawuddisa abantu nti basiba cage farming era bali ku mulamu ogukuuma ebyennyanja. Bwe bamala okusiba obutimba bwabwe ne baleeta abasirikale ne bagoba abatuuze. Bwe bamala okugoba abatuuze bo ne bazimba eddagala mbu bawa byennyanja mmere naye ng'ate birimu fertilizer eddagala liyinza okukosa ennyanja. Bwe buzibu obwo. Cage farming ffe tetutaasa wabula etaasanga bo. Ebyennyanja era bajja babivuba ne babitwala butwazi eri. Naye ffe byaffe biyinza okuyambako n'abatuuze baffe ab'omu bitundu wano. N'okuliraana mu Mukono waffe wano kati nga ffe ennyanja yaffe ya wano mu Mukono. Naye oyinza okwesanga ebyennyanja bigenze wala bweru.